Balamusizaako kansubire nti muli bulungi. Amanya nze Judith Mugabi bakyayita era nga tukyasoma akatabo kaffe Ndikumma okulya. Kano nno kawandiikibwa Mwami Solomon Ike Mpalanye. Tugenda kusoma ekitundu ekyomusanvu. Kirina omutwe ogugamba nti amawemukirano. Mange yamboggolera nnyo oluusi n'ankasukira n'ebintu ebyangungu bye yabanga akutte mu ngalo bwe namubangako ewala. Nga nnanga okuyimirira ne mpuliriza emboozi abantu abakulu ze babanga banyumya omwabanga ebintu ebikulu era eby'ensonga. Ekyo kyalabika ng'ekikolwa ekibi naddala ku nze omwana omuwala, naye saakyejjusa kubanga mu kuwuliriza ebyayogerwanga bwe ntyo nayigiramu ebintu bingi eby'omugaso bakulu bange abasinga bye bataayiga. Ekigambo mawemukirano nasooka kukiwulira nga bakyogera ku muwala eyali afunidde olubuto ku luggya lw'abakadde be. Buli ayogeranga ku mawemukirano nga tagoogerako bulungi era ng'abamu bagamba mbu omwana ofunira olubuto ku luggya aba aleese ekikwa oba ekigombo ku luggya. Olw'okubanga safuna muntu wa ssimba akinnyinnyonnyola bulungi kukimmatiza, kyenva mmalirira okubuuza mmange nga tuli ffekka mu kiyungu nti, nnyabo, mpulidde ekigambo kino mawemukirano nga kyogerwako naye nga buli akyogerako ng'akyenyinyala. Ate mbadde mpulira nga bakoona nnyo ku muwala wantumbwe erimu akaana eyafuna olubuto. Naye kitegeeza ki? Okubuuza kino nagobera munya mu ssubi oba mpozzi nabuuza Ssaalongo Ndeku. Mange kwe kunziramu bw'ati nti, mwana wange, ekigambo mawemukirano si kirungi era tekisaana kwogerwako ku muntu mu maka. Ekigambo mawemukirano kiva mu kuwemuka. Omuntu bw'akola ekikolwa kyonna ekitasiimibwa abantu balala era ekyesiwaza era ekiswaza ekikwasa ensonyi, okwo kwe kuwemuka. Yampa ebyokulabirako n'agamba nti omuntu bw'ayogera ebigambo eby'ensimattu, eby'obuwemu oba okwekola ebintu ebitasaana mu bantu aba awemuse. Mange n'ayongera nti amawemukirano kwe kuwemuka okunene era okutwala ebbanga eggwanvu ennyo omuntu ng'akyawemuse. Mange nga yenna alabika atadde nnyo ebirowoozo ku nsonga eno yaŋŋamba nti zansanze nga ggwe kennyini bwe wettanudde n'ombuuza ebikwata ku mawemukirano ng'oyagala okumanya, njagala owulirize n'obwegendereza kubanga ebintu bye ŋŋenda okukunnyonnyola bya kikulu era bya nsonga. Ekikolwa ky'omuwala eky'okuzza omukono emabega nakinnyonnyola era nkutegeeza nti kasita omuwala amala okuzza omukono emabega kwe kuyingira mu nsonga ez'ekikazi ez'omwezi oba aba asobola okufuna olubuto bw'aba ng'atabaganye n'omusajja. Bwe kityo buli muwala yenna kasita atuuka mu kiseera ekyo abeera ku kanaayo kyani kubanga bwe kamutanda n'amala asalabatta nga tannafumbirwa guba mukisa obutafuna lubuto bw'aba nga si mugumba. Mu biro eby'edda ennyo okusinga nga buli muwala yenna yeegendereza nnyo ng'ali mu maka g'abakadde be obutasalabatta nga tannafumbirwa. Alyoke afumbirwe bulungi nga tamanyi basajja.
Ekikolwa ekyo nga kiweesa nnyo abazadde ekitiibwa era n'omuwala yennyini n'abawa kitiibwa gy'afumbiddwa ne mu bakadde be. Naye omuwala bwe yasendebwasendebwanga n'amala afuna olubuto nga yeekyabidde akalimu obuwuka, anti ng'olwo awemuse era ng'amawumukirano gazze. Mmange bwe yatuuka awo ne mpuliriza n'obwegendereza okusinga nga bwe nnali mpuliriza okusooka. Nnyabo n'ayongera okunnyinnyonnyola nti omuwala eyabeeranga mu ssanyu ne bakadde be nga bamuyamba mu kino na kiri, mu kiseera ekyo aba takyafiibwako mu ngeri eyo. Bino nga bye bimukolebwa okumubonereza era n'okufuuka ekyokulabirako ekibi eri bato banne. Olwamumanyanga nti ali lubuto nga bamwawula nga takyazzeeyo kusula mu nnyumba wamu ne bakadde be, nga takyalya nabo mmere, olwo nga yeefumbira akamere kake yekka mu katamu ke, ng'alya yekka emmere ye nga ne baganda be tageza kulya nabo, ng'ebyo byonna abikola okutuusa olubuto lwe lumuva ku mubiri lw'azaala. Ekyennaku nga ne bw'amala okuzaala ng'era tatabaganirawo ne bazadde be wadde ab'eŋŋanda ze, ng'ate beeyongera bweyongezi okumwewala. Abazadde be nga tebakwata ku mwana we okutuusa omusajja eyamukola olubuto lwe yamalanga okumumalako amawemukirano. Mmange bwe yatuuka wano muli ne mpuliranga niŋŋanga awaanyisibwa mu birowoozo. Nalowooza ku kuwemuka mmange kwe yayogerako, ne nkuba akafaananyi nga kubadde kuntuuseeko nze za nsanze. Ne neesiwala nnyo, ne ndowoolereza ku kubonaabona n'okulagajjalirwa ntyo abanzaala, ne mba ng'omuntu atemeddwa enkizi. Nawuliriza buli nsonga, naye ng'ekikulu njagala nnyo okumanya engeri amawemukirano gano gye gamalibwamu. Bw'etyo kwe kubuuza nti, otyo omusajja oyo yakolanga atya okumalako omuwala amawemukirano? Ye kwe kuntegeeza nti byabanga bwe biti. Omusajja oyo eyabanga azadde mu muwala omwana yagulanga embuzi entoototo eyayinzanga okuliibwa omulundi ogumu n'eggwaawo. N'agula olubugo okwo n'assaako ekita ky'omwenge. Ebintu ebyo ne bitwalibwa mu bazadde b'omuwala. Abantu abalala abaabanga batutte ebintu ebyo bo olwabituusanga awo nga beddirayo ng'omulenzi kazaala mwana asigalawo okumala amawumukirano, anti nga guluma yaguzza, enjoka teruma kkondi. Abazadde b'omuwala ng'embuzi bagitta nga bagifumba, nga bafumbirako n'emmere ensaamusaamu, nga balya embuzi bukolokolo. Ennyama y'embuzi eyo nga tegabirwako bantu b'ebweru, nga tefulumira ddala mu maka ago, kyokka ng'abantu abalala naddala ab'omuliraano bayinza okuyitibwa ne bajja bagiryako. Ennyama eyo bwe yabanga ebalemye okulya okumalawo ekiro ekyo, eyabanga esigaddewo nga bagisiba waggulu ku bitooke ne bagirya enkeera ne bagimalawo. Amagumba n'obusa nga byonna babiziika mu ttaka bireme okuliibwa embwa.
Mange yayogeranga ebintu ebyo nga mpulira muli nfenni ekiniga. Nayagalanga okubimusazaamu mubuuze naye ne ntya okumutabulatabula. Bw'etyo kwe kumuleka n'antottolera amawumukirano obutagalekaayo. Nnyabo n'antegeeza nti enkeera omuwala ne musajja we eyabanga amukoze olubuto wamu n'omwana waabwe ne balyoka bagogonoka mu kayumba kaabwe ne bagenda mu nju y'abakadde baabwe abazaala omuwala. Abakulu abo nga bafumba omuwumbo gw'emmere ey'amatooke nga bassaamu omunwi gw'ettooke lya nakitembe n'embidde. Nga basoosootola emmere nga bonna olwo baliira wamu ku lujjuliro, abaana abakulu n'omuzzukulu kazaalabulwa nga waali. Okulya nga kuwedde, omuwala n'alyoka akwasa bakadde be omwana ne bamunaaza. Olwo ng'amawumukirano gaggwa nga n'emizizo gyonna gikoma. Olwo nga bakulisa muwala waabwe okuwona olubuto wamu n'okuzaala, naye nga tebamuwa kirabo kya kuwona kuzaala kubanga yasobya nnyo. Mange bwe yatuuka awo kwe kuŋŋamba nti zansanze obiwulidde era obitegedde byonna? Gwe wambuuzizza. Nange kwe kumuddamu nti nnyabo mbitegedde, naye ng'okulaba ennaku n'okuswalaswala biba ku muwala yekka. Omulenzi alabika nga ye ali wali bali alinda bulinzi kumala mawumukirano, ekyo kiri kitya? Ye kwe kunziramu nti mu butonde omusajja alina obuweerero n'ekiwummulo mu bintu eby'okuzaala kubanga tebyamutonderwa. Naye omukazi yenna yatonderwa okulumwa n'okuluma obugigi mu mitendera gyonna egy'okuzaala era n'okubonaabona okuswala bw'abeera olubuto ne bw'aba ng'amaze okuzaala oluusi. Bwe kityo nno omukazi kyava abeera n'obuvunaanyizibwa obusinga ku bulamu bwe ye ku nsonga zonna ezikwata ku by'okuzaala. Nkubuulira bino mwana wange nga nkusibirira entanda erikutuusa mu ddya nga tolumiddwa njala. Okwewala okutuukibwako ebyo byonna ebirabise nga bikwennyamizza bityo mwana wange. Bulijjo lowoozanga ku nsonga zino enkulu. Esooka weerowoozengako ng'omuntu ow'omugaso ennyo eri abantu bonna, naye okusinga ennyo eri omusajja lugaba gwali bakuwadde. Ekyokubiri, kuumanga omubiri gwo n'obulamu bwo nga ggwe kennyini weewa ekitiibwa ate ekirisobola okuweesa ffe abakuzaala ekitiibwa ekituukiridde. Ekyokusatu, weekuumenga osobole okubeera omuntu atanenyezebwa abamu ku baana bo Katonda bw'ali bakuwadde amaka n'ezzadde. Bino byonna okusobola okubituukako osaana okwerowoozanga ennyo nga tonnasalawo kukola kintu kyonna omuntu omulala ky'abanga akusabye okole ku lulwo oba ku lulwe oba ku lw'omulala. Bw'onookolanga bw'otyo togenda kwejjusa. Mange yali mukazi wa kitalo nnyo kubanga buli lwe yabanga ne kyantegeeza eky'omugaso ennyo nga tasaagasaaga era nga buli ky'aŋŋamba akiŋŋamba ng'agamba mukulu munne. Nange ate ne mpeebwa omutima ogw'ekikulu era omugumu anti nga buli ekiŋŋambibwa nkitegeera ate ne nkikuuma ku mutima. Maama talina
kyeyandekerayo ku by'amawemukirano. Yannyonyola nti oluusi amawemukirano gayinzanga okuvumulwa mu ngeri zino. Esooka, omuwala bwe yalabikanga ng'ali lubuto mu maka g'abakadde be, kyokka nga terunnalabika bulungi era nga terunnaba kumanyika mu bantu abalala ab'ebweru, bayinzanga okumusindika ewa mwannyina oba ewa mukulu we, bba wa muganda we, oba ewa mulamu we, bba wa muganda we. Mwannyina oba bba wa muganda we n'agula ekita ky'omwenge n'akitwala ewa bakadde baabwe ng'ali n'omuwala. Bwe baatukanga mu bakulu, omusajja n'agamba nti, mukazi wange ali lubuto era mbaleetedde omwenge guguno. Kasita baagunywanga, olwo amawemukirano nga gawedde okwetanga. Engeri y'okubiri, omuwala bwe yalabikanga ng'ali lubuto kyokka ng'ali wa nnyina, olwo nno nga nnyina yayawukana ne kitaawe w'omuwala. Nnyina yanoonyanga eddagala erivumula amawemukirano, omuwala n'ataba na muzizo gwonna ku ludda lwa nnyina lwokka. Naye ne kitaawe w'omuwala naye yayinzanga okukola bw'atyo, n'alekera mukazi we amawemukirano ga muwala waabwe. N'eyookusatu, omuwala bwe yabeeranga olubuto ewa ssengaawe, nga bayinza okusiba emmere ey'omuwala mu lwaliiro lwa Nakitembe, eya ssengaawe ne bagisiba mu lwagonja ne bagifumba yonna mu ntamu emu. Baakolanga bwe batyo okutuusa omuwala lwe yazaalanga, olwo ng'emizizo gyonna giwedde. Nga mmange amaze okunnyonnyola bw'atyo, n'alyoka ŋŋamba nti, mwana wange, ekisuula abakazi naddala abawala abato mu ntubiro ne boonoonekerwa obulamu bwabwe obw'omu maaso, si kirala basajja na byakufuna. Abasajja balinga musota, banyirira kungulu so nga munda bajjudde obusagwa obuyinza okutta omuntu embagirawo. Abasajja mwana wange tebagwebwako bigambo bisendasenda ebiwoomerera ebisuula abawala n'abakazi abakulu mu mitego egibakwata ne basobola kugyetakkuluza. Abasajja basuubiza ebintu bingi ebirungi kyokka bye batasobola kutuukiriza byonna oluvannyuma. Abamu bayinza okusaawo akakalu nti bw'ononkolera kino nja kukuwa oba okukolera kyonna ky'onooba osabye. Mwana wange, omuntu asuubiza oba awa obweyamo oba aba ne kyagenderera aba alina n'entegeka, naye gwe basuubizza kyenkana aba muzibu w'amaaso. Abantu abasinga kyebava bawaayo ebyabwe n'emibiri gyabwe oluusi oba ne bakolera abantu abalala ebintu, naye ku nkomerero ne bafiirwa, anti ng'ebyabasuubizibwa tebabifunye. Zansanze abalenzi oba kaŋŋambe abasajja okutwalira awamu bakwenyakwenya nnyo abawala mu ngeri eyeewuunyisa. Mu nsangi zino ne babamanya n'ekivaamu abamu ne baba embuto. Abawala bangi ababonaabona ennyo kubanga abalenzi ababa bafunyisizza embuto babaggyako omwoyo, abamu ne babeegaana ne babulwa ababayamba. Omulenzi akwagala n'okukubiibiita nga toliiko nsonga mbi, naye k'osoba bw'oti
ebirungi by'omukoleranga omulenzi n'abisiima naawe n'akusiima ng'olwo takyabijjukira obulungi obw'omu maaso n'olususu olulungi n'ekikula ekyo ekirungi eby'omubiri gwo nga tebikyamusanyusa nga n'okwogerako obwogezi kumusinduukiriza emmeeme so nga luli nga tonnasoba nga kwamutyemulanga butyemuzi mutima n'abuguumirira munda olw'essanyu. Mwana wange nno ng'oli mu mbeera eyo onoonya omuntu ayinza okukusanyusa ku nsi n'akubula. Bakadde bo baba tebakyasobola kukusanyusa kubanga oba omaze okubanyiiza n'okubaweebuula. Ab'eŋŋanda zo nabo baba tebakyakussaamu kitiibwa wadde okukulumirwa ennyo newankubadde nga tebakulaga mu lwatu ndowooza eyo. Zansanze mwana wange nkukuutira ekintu kimu, omuntu yenna takulimbalimbanga okutuusa ku kikusuuza ekitiibwa kyo n'okukusubya ebirungi ebiri mu maaso gwe nange bye tumanyi kaakati. Anti munnange bw'olya eggi oba weesubizza omuwuula. Simanyi obanga mange yankola bw'atyo okunjerulira buli kintu kubanga nze nali omuggalanda, naye yannyamba nnyo kubanga ebisinga obungi ku bye yantegeeza mbirabye. Ekitundu kyaffe ekyomusanvu kikomyawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwuliriza. Nsigadde ndi Judith Ssemugabi Bakyayita Agome.